yoze tezinnaba kubeera nga zikala naye kati omuntu bwakubanja ebbanja eryo lyonna ate n'otandika okubuzaabuza abakuumaddembe ndowooza nti ensonga eyo esaana ekwatibwe n'eriiso ejjogi. Kakati eyo nga nkugjeeyo nkututteko mu bitundu eby'ekawempe mu ggombolola ey'ekawempe era mu ssaza lya Kyaddondo erikulemberwa Kaggo. Omuvubuka atemera myaka 25 amanyiddwa nga Wumalu nga lye yategerekeseeko ono yeetugidde mu nnyumba ekiro ekikesezza olwaleero. Omuvubuka ono abatuuze bagamba nti yayawukanye ne maama we olunaku olwajjo bulungi nnyo. Maama we asula miryango ye asula manju n'agenda okwebaka. Wabula abatuuze kibabuuseeko emisana gwa leero okumusanga ng'ali mu ddirisa alengejja oluvannyuma lw'okubeera nti yeetuze. Abatuuze bagamba nti ono abadde muvuzi wa bodaboda wabula nga bodaboda ye poliisi yali yagikwata n'egitwala ku CPS era gye badde egikuumira. Kale nno ono yagezaako kubeera nga anoonya amakubo mw'ajja ensimbi n'agezaako okwewola n'abulwa omuntu amusemba amuteerako omukono okubeera nga yeewola ssente anunule bodaboda ye. Kale kino bwe kyagaanye ate ng'abadde n'ebiwundu bingi nnyo olw'ensonga nti gye buvuddeko bodaboda yali yamukuba ennume y'ekigo era ng'abadde aleenya n'amabwa. Era bw'atyo bwe yatuuse mu nnyumba ekiro ekikesezza olwaleero bamusanze afudde. Kale nno ye ssentebe wa Katooke B zooni ono nga yinginiya Stephen Kaweesa omwana wattu avumiridde ekikolwa kino eky'okwetuga nti okubeera n'ebizibu si y'enkomerero, osobola okubeera nga obeerawo n'ebizibu ng'obirina kubanga kino si kye kigenda okubigonjoola. Katubikuwe. Kyange kirungi nnyo abantu bange ekyo nga kyamaani w'ekyalo nkivumirira. Nze seetaaga ssente omuntu okujja mu ofiisi y'ekyalo siina toyina tesina kye nsobola kusaba ojja buzi nti ssentebe kino ne tulaba ebikolwa eby'okwetuga ng'omukulembeze w'ekyalo mbivumirira. Era bwe mulabangayo omuntu ng'alina enjogera gy'ayogera eteekateeka okwetuga muntegeezanga omuntu oyo ekikolwa ekyanguwa kumutwala omutuuze oyo. Kale nno embeera eyo tewoomya nnakabululu mu bantu b'e Katooke wabula abatuuze bennyamidde nti okuviira ddala ku ssaawa 9 poliisi ebadde tennaba kujja kubeera ng'ejjayo omulambo ogwo okuviira ddala ku ssaawa 9 gwe baba batuuseeko okubeera nga bababuulira amawulire nga gano era nga we ziweredde essaawa 12 ate abapoliisi abanoonyereza be bazze era nga we tufunidde we tusembeddeyo okwogera n'abantu abo abali ku ground nga batugamba nti omulambo tegunnaba kubeera nga gutwali